ekiri mu lumbe lwa Tamale mirundi baganda bange mikwano gyange ate ekikumba mutiko anti omuzimu gwa Tamale mirundi gutabukidde ddala era nga bataata bamaama twongera bajjukiza n'okubategeeza nti Tamale mirundi teyeefiiridde. Tamale mirundi atabuse abo babadde balowoozaamu okusaazaamu ebigambo bye yabagamba nti ye bw'anaafa bamukolanga we bati bubakeeredde kubanga omuzimu gutandikiddewo okubeera omukambwe nga n'omugenzi tannaba kuziikibwa. Kaakati nno gwe mukole ensobi mujja kutegeera mirundi yaani. Mirundi ebintu bino abadde abyogera nga tulowooza nti byakusaaga naye nange olwaliro lwenkakasizza nti abantu tebeefiira. Tamale mirundi akindaze era akinyonyodde bulungi. Kale baganda baffe mikwano gyange byebyo ebiri ewa Muzeeyi Tamale birungi si birungi naye ate tumusabire kubanga ye Lubaale alemeddeko. Lubaale alinnye abantu bali eno emizimu kye gibakola ejja Tamale mirundi muganda wange. Njagala nkutwale olabe ekiri mu lumbe lwa kitaffe Tamale mirundi ate olabe abantu kye baliko. Mizimu myereere emizimu emizimu gyefudde emizimu mu lumbe lwa Tamale mirundi kye nnyinza obbagamba baganda bange naye nga muntu temala geefiira era mugenda Oina seto. Tugenda muwa yettano kanzi moja nkulia ringi kanzi moja. Leero akomeddewo mu keesi nali mu kuziika okumu nendaba ebijja bingi nga biwandiikiddwako ebigambo eby'enjawulo naye waliwo entaana emu yaliko ekigambo ekigamba kinalinga gwe ayimiridde awo naye naawe ekyo ojja kubeera nga nze. Naffe tulina okumanya nti essaawa yonna tugenda kubeera nga Tamale mirundi wali olwaleero tewaliiwo kubuuza kwonna. Twebaziza nnyo bannamawulire abasobodde okukola omulimu ogw'amaanyi munnamawulire munnammwe Tamale mirundi. Wenjogerera Tamale atuuse ku kaage mwagenda okusula atajjibwemu batagenda kudda okutuusa nawalisanyawo ensi eno. Twebaziza abantu b'ekyalo mwenna abasobodde okubeera nga mulinda mayiti ya Tamale mirundi, abasuzeewo olunaku lw'eggulo n'abasiibyewo ate n'abagenda okusulawo olwaleero n'abagenda okusula ekyengera ku Lwokutaano ate n'abagenda okugenda Kalagala gye tugenda okuwumuliza muganda waffe mukwano gwaffe taata waffe Joseph Tamale mirundi. Ndaba abaana batuuka, bamaama batuuka, balaba bajja. Enteekateeka y'abamaama tugenda kuteekawo ndowooza wano oba bava mu nnyumba oba tugenda kuteekawo wano obutebe. Mbadde nsaba mutandika okuteekawo obutebe abaana bwe bagenda okutuula ne bamaama. Tugenda kuteeka wano tubuteeke ku layini emu
Bannange nteekateeka waliwo abali mu nteekateeka wano saagalawo bantu bangi njagala abo bokka abali mu nteekateeka be baba babeera mu nteekateeka njagala abali mu nteekateeka bokka be babeera beeni mugira mulekerawo obutebe mugira mubulizavinga obwo buno obuli okujja tulisaala buno tujja tubuzawa tujja tubuzawo bwe bajjanga tuteekawo Zokira obafu Gabawa gutabala bibi Yafamo makombeno wangozi Navero mola mwemirembe jona Yebale, 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 yebale Yebali yasukira bakumira busa mukama wafi yamenyibisiba Zokira obafu gaba wangu tabala bibi Yafamo makombeno wangozi Naveromo lamwe mirembe jona Yebali, 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 yebali Yebali yasukira okufa tekwayinza mukama waffe yaminyibisiba molokozi Banlalaya Zokira Mobafu Gaba wangu tabala bibi Yafamo makompeno wangozi Naveromo lamwe mirembe jona Yebali, 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 yebali Yebali yasukira banyiriza busa mukama wafi galidi dohudi molokozi Balalaya Zokira Mobafu Gaba wangu tabala bibi Yafamo makompeno wangozi Naveromo lamwe mirembe jona Yebali, 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 yebali Yebali yasukira Anjagala Yesu Anjagala Anjagala
Galanga Chitalo Kunchakala Anjagalumanu Yanja Gala Anja Galanga Chitalo Kunchakala Wembanyolo Nani Widovi Nahisu Dalika Kubuladala Ampita Mango Kwe Yunayi Hiranzi Jukizu Kwagala Kwi Anjagala Yisu Anjagala Anjagala Gachitaro Kunjaga Anjagalu Yanja Gala Anja Gachitaro Itogerera ode tugenda kutijja mu motoka tugirete tulina ndowooza okuyimirirako okugiwa ekitiibwa bagenda kutijja mu motoka babere nga bagireeta ekifo kyetegeddwa okubeera nengeri abaguddewo buutu aba Uganda Funeral Service baguddewo buutu bagenda kugireeta essaawa yonna Tamale atuuka mu maka ge. Chimochokaji sobira okulaba Yesu okwe simano kupira musanyweri jufu sinda jejisindamu consite sangika nekava jejikababu na yote gambika esala yojono soma yene jango yiza o isanyu irita koma yeto jisanyiza Alleluia anjogolo Yesu anjogolo Yesu anjogolo Yesu yasoko kwagalanzi o ebyoyo jabatwalibwa muporigatori ujinyorwanga jisasurwa chimuchoka jisubira okulaba Yesu Pira musanyweri jufu ensinda jejisindamu konsite sangika unikaba jijikabamu nayote gambika Isala yo no soma yene jango yiza Isanyu irita koma yeto jisa yiza
Isa, Alleluia, Anjogoro Yesu, Anjogoro Yesu, Anjogoro Yesu, Yasoko Pakalansi, Tuaniriza Honorable Minister Honorable Minister wabavuka n'abaana Honorable Baramu kubanga Yesu yangamba tikomawo mangu Alleluya anjagala Yesu anjagala Jogoroni, Yizwan Jagala, Anjagarayi, O Yasoko Kwakalansi, Yasukidamu Wafu, Gapawaku Tavala Bibi, Yafamu Makumbinu Wakuzi, Davidomo, La Mimi Bibi Jona, Yibari, 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 Yasukira. Tuaniriza Honorable Minister Genda kugera munsi I will, but nowadays I got to take my cigarette. We talk to them. That logo remains. Yes, once let me check that into totally live and clear. Dobozi liyita mugamba yes volume bwobanga kyekyo tusobola okwogereziganya. Mwine abagiriko abalabi ba Flashlight TV onogoyogera na isenyu ezisa is called AK Commander oba mwite Kakosa Kim kitalo nnyo kitalo ddala kya tata waffe munamawulire waffe munnaffe muganda waffe jjajjaffe Tamale Mirundi Joseph yatuvako ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno ogw'omunaana. Tamale Mirundi yazaalibwa ennaku nja zijjukira nsobola ozibabuulira naye wetutandikidde tuvudde ku kyaki Katoliki abadde wetusabidde Bunamwaya ate bwetumalirizzaawo tugendagenda Ekyengera tujagenda Ekyengera omwoyo gwe gugenda okugalamizibwa sorry gwe gugenda okukolera vigira ey'okubiri oluvannyuma tugende Kaliisizo tugende Kaliisizo naye ku ssaawa yakakati abakatuuka tulaba okubbala mu balugahare nga osobola okumulaba baneetuukirize Honorable Minister agenda kwogerako gye tuli mu ddakiika eno. Minisita w'abavubuka n'abaana amaze okutuuka wano ewa mukwano gwe. Leka tusabe abeeko ebigambo byatusuulayo.
abengi y'omugenzi Muzeeyi Tamale Kojja, bamaama bakyala b'omugenzi mwenna, baganda bange abato ba wano, Batambale mwenna, Mwami Simon Muyanga Lutaaya omu ku mikwano gy'omugenzi, Mwami Katungi Michael Valence Awemire Bakulame, ono ye Director wa External Affairs owa PLU Uganda. Nsasira nnyo family olw'okufiirwako Kojja Tamale. Amawulire ga Tamale gatuusizza bubi ababadde bakola naye, kubanga ebiseera ebisinga abadde abeera ku Radio 4. Bawataba ku Radio 4 alisa era tumunoonya. Wiki 3 emabega nagendako mu ddwaliro ne mukyalira, era baali bamufulumya n'agamba ayagala agendako mu musana. Netula ne tunyumya kale kibi olwo nagana okukwata vidiyo olw'ekifaananyi. Naye twanyumya era ne suuti omuntu yandeetera suuti 2 ne mugamba eno kala yiyo gweyagala zino kala weziti ne suuti nengenewa. So kyatukoze mu bibe nawulidde nti Tamala tuvudde ku maaso, saba Katonda abusonyiwe ebyamusobako, nabo bonna beyanyiiza babadde ayogera nga bibanyiiza, Tamale kata kyaliwo mu musonyiwe, ate mukolagane ne family mu supporting a family. Olunaku lwa leero nga Patriotic League Uganda tutudde ne tuyisa ekiwandiiko ky'enjawulo, bwe tuyise nga tusiima abakyala n'abooluganda abadde balabirira Kojja Tamale mu ddwaliro. Then ekyokubiri twabaza President omukulembeze w'eggwanga asasudde biru, abadde asasula biru y'omugenzi ekisubi. Wamu ne twebaza President n'amaka ge abasuubiza okuliisa ku nnyimbe zino 2 obudde bw'ekiro. Era ne neebaza President akkiriza okukola ku kosti y'okuziika Kojjaffe oba mukwano gwaffe Tamale. Tetwandyagaddenga kubakolera bintu nga bafudde, kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera. Omuntu omukolera ekintu nga mulamu ajjukira abeera akujjukira. Mulimu puroguramu emu omugenzi Kojja Tamale yagamba nti nze ndi musajja mugezi, mama wange Moli yanzaala nze ndi mugezi, naye bwe mbanga nfudde bannange temwerabiranga ani, mama wange mumuwanga n'alya. Yakantwako Kojja Adamu Kungu yazzemu n'akampeereza n'agamba